Njagala okwebaza Katonda olw'olunaku lwa leero. Omulimu gubadde munene kumala ebbanga ddene ne tuli basiimu nti Katonda tusiza ku lunaku lwa leero. Njagala ne mu ngeri ey'enjawulo okwebaza akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa Madam Chemutai Chairperson. Njagala okwebaza Deputy wo Dr. Sempijja n'akakiiko konna olw'omulimu gwe mukoze mu bwerufu, mu bwesimbu ne mu buvumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza n'abo bonna bonna abasapotinze akakiiko ako n'abasapotinze process eno okutuuka weetuuse. Kwali kuyita kwange, byali bigambo byange ne bagamba bannange mwenna muveeyo abasobola okutukulembera mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola. Njagala obeebaza naddala abo abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Naye era bagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera byakuvuganya. Abeesobolawo we bajja kuba bangi ne buli kifo muntu omu yeyeetagisa. Abantu bangi oba otunudde buli eyavuddeyo okwesimbawo okuvuganya ku bifo bino abadde mulungi, abadde agwanidde. Naye ate buli kifo kinagendako omuntu omu. Ojja kwesanga ng'ebifo ebimu tubadde n'abantu abawera oba okusukka 10. Naye nga buli kifo omuntu omu yalina okigendako. So mwena mubadde balungi naye asukkulumye ku banne ne bwabamu abasukkulumyeko katono. Akakiiko kalabye nga yagwanidde tukwatira bendera. Muliza ssabawandiisi waffe nga bategeeza nti mu mbeera nyingi obadde osanga omu afunye 9, omulala 95, omulala 97. Owa 95 aba mulungi ne wa 97 yaba asukkulumye. Ojja kwesanga ng'abamu beesinzeeko na bubonero butono nnyo bu points. Omu afunye 9, omulala n'afuna 9.1. Era oyo yaba asukkulumye mu banne, mazima amatuufu yaba awangudde. So eri mmwe abawangudde abagenda otukwatira bendera, tubasaba kino muleme kiraba nga nsonga yakudaalira abo bemuwangudde okubakuba oba kubasekerera. Naye mukirabe mu ngeri ey'okwetowaza. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukkulumu bwammwe, naye oba oliawo Katonda mwe balozeewo otukulembera mu kino kiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Eri abo abatafunye tiketi, njagala okubategeeza nti obutafuna tiketi tekitegeeza nti tosaanidde. Naye kitegeeza nti mu lwokaano luno waliwo asukkulumyeko era nga bwe tubadde tulina okugenda naye. Ojja kusanga nga abantu bangi nnyo, abamu na bammemba bagondivu ba kibiina, abalala nga bamanyiddwa wano n'okusinga abo ababawangudde. Naye engeri gye tuli people power era tugoberedde people power n'okusingira ddala oyo asukkulumye ku banne. Akakiiko bwe kagenze nako era akakiiko kaffe tukakkirizaamu era naffe tukkiriziganyiza n'akakiiko. N'olw'ensonga eyo abatafunye tiketi saba muleme kwekubagiza, muleme kwekuteera, muleme kuyongobera, wabula mumanye nti ogw'omulimu oba eyo role ey'otukulembera mu protest vote ebadde ya munno. Naye tekitegeeza nti gwe toyina buvunaanyizibwa oba mulimu mulala. In fact, ababa tebesimbyewo ebiseera ebisinga baba n'obuvunaanyizibwa ate obunene nnyo okuba baba n'omulimu guno na guli. N'olw'ensonga eyo tukwatagane ffenna tutambulire wamu. Njagala nnyo okubasaba tubeere wamu, tubeere ne unity, tubeere n'obwasseruganda, tubeere n'okukwatagana. Kuba ebiseera bingi nnyo abo ababa banakuwadde oba baweddemu amaanyi kuba si be bafunye tiketi bayinza okufuna ensonga lwaki badde emabega, lwaki bagwamu amaanyi. Njagala okubasaba n'okubajjukiza nti kaweefube gwe tuliko munene nnyo okusinga bino ebifo. Twagala kiri ekifo ekinene, bino ebirala byonna bijja kwetereeza byokka na byokka. N'olw'ensonga eyo mukwatagane. Njagala okubasaba ne ssekusaba oyo atafunye tiketi
ayimirire emabega w'oyo agifunye. Tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna, tuweereze ffenna. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza olunaku olulungi. Abawangudde muyogoyoge bannaffe, congratulations. Abatawangudde tuyimirire wamu ate tuwangule mu mpangula ennene. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.